Bassekabaka ekyokubiri essula 6 okutuuka ku 10. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti laba nno ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Tukwegayiridde tugende ku Yoludaani tuggyeyo buli muntu omuti twekolereyo ekifo eky'okubeeramu. N'addamu nti mugende. Awo ne wabayogera nti nkwegayiridde kkiriza ogende n'abaddu bo. N'addamu nti nnaagenda. Awo n'agenda nabo. Awo bwe baatuuka ku Yoludaani ne batema emiti. Naye omu bwe yali atema omuti, embazzi n'egwa mu mazzi, n'akaaba n'ayogera nti zinsanze mukama wange kubanga ebadde neeyazike. Omusajja wa Katonda n'ayogera nti egudde wa? N'amulaga ekifo. N'atema omuti n'agusuulawo n'abbulukusa ekyuma. N'ayogera nti gironde. N'agolola omukono gwe n'agikwata. Awo kabaka w'e Busuuli n'alwana ne Isirayiri, n'ateesa n'abaddu be ng'ayogera nti ejjindi y'eriba olusiisira lwange. Omusajja wa Katonda n'atumira kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti weekuuma oleme okuyita ejjindi kubanga eyo Abasuuli gye baserengese. Kabaka wa Isirayiri n'atuma mu kifo ekyo omusajja wa Katonda ky'amubulidde ng'amulabula. N'awonera eyo omulundi si gumu so si ebiri. Awo omutima gwa kabaka w'e Busuuli ne gweraliikirira nnyo olw'ekigambo ekyo. N'ayita abaddu be n'abagamba nti temuntegeeze bw'ali ku ffe ali ku lwa kabaka wa Isirayiri? Omu ku baddu be n'ayogera nti nedda mukama wange ayi kabaka, naye Erisa nnabbi ali mu Isirayiri yabuulira kabaka wa Isirayiri ebigambo by'oyogerera mu nju yo gy'osulamu. N'ayogera nti mugende mulabe gy'ali ntume mu mukime. Ne bamubuulira nti laba ali mu Dosani. Awo n'atuma embalaasi n'amagaali n'eggye lingi ne bajja ekiro ne bazingiza ekibuga. Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba eggye n'embalaasi n'amagaali nga bizingizizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti zitusanze mukama wange, tunaakola tutya? N'addamu nti totya kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo. Erisa n'asaba n'ayogera nti mukama wange nkwegayiridde omuzibule amaaso ge alabe. Awo Mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba. Awo laba olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Erisa. Awo bwe yaserengeta gy'ali Erisa n'asaba Mukama n'ayogera nti nkwegayiridde ziba amaaso g'abantu bano. N'aziba amaaso gaabwe ng'ekigambo kya Erisa bwe kyali. Erisa n'abagamba nti lino si ly'ekkubo so kino si kye kibuga. Mungoberere nange n'abatuusa eri omusajja gwe munoonya. N'abatwala e Samaliya. Awo olwatuuka bwe batuuka mu Samaliya, Erisa n'ayogera nti mukama wange zibula amaaso g'abantu bano balabe. Awo Mukama n'azibula amaaso gaabwe ne balaba. Kale laba nga bali mu Samaliya wakati. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Erisa bwe yabalaba nti kitange mbakube. N'addamu nti tobakuba. Oyagala okukuba abo b'owambye n'ekitala kyo n'omutego gwo? Teeka emmere n'amazzi mu maaso gaabwe balye banywe badde eri mukama waabwe. N'abateekerateekera bingi. Awo bwe bamala okulya n'okunywa n'abasindika ne bagenda eri mukama waabwe. Awo ebibiina eby'e Busuuli nga tebikyajja nate mu nsi ya Isirayiri. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Benikadadi kabaka w'e Busuuli n'akuŋŋaanya eggye lye lyonna n'ayambuka n'azingiza Samaliya. Awo mu Samaliya nga mulimu enjala nnyingi, kale laba ne bakizingiza okutuusa lwe baatunda omutwe gw'endogoyi olw'ebintu eby'effeeza 80 n'ekitundu ekyokuna eky'ekibya eky'obusa bw'amayiba nga babutunda olw'ebitundu by'effeeza 5. Awo kabaka wa Isirayiri bwe yali ng'ayitawo ku bbugwe, omukazi n'amukaabirira ng'ayogera nti mbeera mukama wange ayi kabaka. N'ayogera nti mukama bw'atakuyambe nze najjawo eby'okukuyamba. Mu gguuliro nandi kimusogolero. Kabaka n'amugamba nti obadde ki? N'addamu nti omukazi ono yaŋŋamba nti waayo omwana wo ow'obulenzi tumulye leero era tunaalya omwana wange ow'obulenzi enkya. Awo ne tufumba omwana wange ne tumulya ne mugamba ku lunaku olwokubiri nti waayo omwana wo tumulye naye omwana we amukwese. Awo olwatuuka kabaka bwe yawulira ebigambo by'omukazi n'ayuza ebyambalo bye era yali ng'ayitawo ku bbugwe. Abantu ne batunula, kale laba ng'ayambadde ebibukutu munda ku mubiri gwe. Awo n'ayogera nti Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo omutwe gwa Erisa mutabani wa Safati bwe gunaabeera ku ye leero. Naye Erisa n'atuula mu nnyumba ye n'abakadde ne batuula naye. Kabaka n'atuma omusajja okuva gy'ali
naye omubaka nga tannatuuka gy'ali n'agamba abakadde nti mulabye ono omwana w'omussi bw'atumye okunziyako omutwe. Kale omubaka bw'anajja muggalewo oluggi munyigirize oluggi ku ye, enswagiro z'ebigere bya mukama we teziri nnyuma we. Awo ng'akyayogera nabo laba omubaka n'aserengeta gy'ali n'ayogera nti laba akabi kano kavudde eri Mukama, kiki ekinaaba kinnindiriza nate Mukama? Bassekabaka ekyokubiri essula 7. Awo Erisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti enkya bwe bunaaba ng'akampeegaano ekigero ky'obutto obulungi kiritundibwa sekeri, n'ebigero 2 ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya. Awo omwami kabaka gwe yeesigamanga ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu ekigambo ekyo kyandiyinzise okubaawo. N'ayogera nti laba olikiraba n'amaaso go naye toliryako. Awo waaliwo abasajja bana abagenge awayingirirwa mu wankaaki ne bagambagana nti kiki ekitutuuza wano okutuusa lwe tulifa? Oba nga tunagamba nti tunayingira mu kibuga, kale enjala ng'eri mu kibuga, kale tunaafiira omwo. Era oba nga tunaatula wano butuuzi, era tunaafa. Kale nno mujje tusenge eggye ly'Abasuuli. Bwe banaatuwonya nga balamu, kale tuliba balamu. Era bwe banaatutta, tunaamala gafa. Awo ne bagolokoka ekiro okugenda mu lusiisiro lw'Abasuuli. Awo bwe baatuuka ku lusiisiro lw'Abasuuli we lukoma, laba nga teriiyo muntu, kubanga Mukama yali awulizizza eggye ly'Abasuuli eddoboozi ly'amagaali n'eddoboozi ly'embalaasi, eddoboozi ly'eggye eringi, ne bagambagana nti laba kabaka wa Isirayiri atuwereddeko bakabaka b'Abakiiti ne bakabaka b'Abamisiri okututabaala. Awo ne bagolokoka ne badduka kiro, ne baleka eweema zaabwe n'embalaasi zaabwe n'endogoyi zaabwe olusiisira nga bwe lwali, ne badduka olw'obulamu bwabwe. Awo abagenge abo bwe baatuuka ku lusiisira we lukoma, ne bayingira mu weema emu, ne balya ne banywa, ne baggyamu effeeza ne zaabu n'ebyambalo, ne bagenda ne babikweka, ne bakomawo ne bayingira mu weema endala, ne bajja n'omwo ne bagenda ne bakweka. Awo ne bagambagana nti tetukola bulungi. Leero olunaku lwa bigambo birungi naffe tusirika. Bwe tunaalindirira obudde ne bukya, tunajjirwa okubonerezebwa. Kale nno mujje tugende tubuulire ab'omu nnyumba ya kabaka. Awo ne bajja ne bakoowoola omuggazi w'ekibuga, ne bababuulira nti twatuuse mu lusiisira lw'Abasuuli, kale laba nga temuli muntu newankubadde eddoboozi ly'omuntu, naye embalaasi nga zisibiddwa n'endogoyi nga zisibiddwa ne weema nga bwe zaali. Awo n'ayita abaggazi ne babuulira ab'omu nnyumba ya kabaka munda. Awo kabaka n'agolokoka kiro n'agamba abaddu be nti kaakano n'abategeeza Abasuuli kye batukoze. Bamanyi ng'enjala etuluma, kyebavudde bava mu lusiisira okwekweka mu nsiko nga boogera nti bwe banaava mu kibuga tunaabawamba nga balamu ne tuyingira mu kibuga. Awo omu ku baddu be n'addamu n'ayogera nti batwale ku mbalaasi ezisigadde 5, tukwegayiridde ezisigadde mu kibuga. Laba ziringa ekibiina kyonna ekya Isirayiri ekisigadde mu kyo. Laba ziringa ekibiina kyonna ekya Isirayiri ekimaliddwawo, tutume tulabe. Awo ne batwala amagaali 2 n'embalaasi. Kabaka n'atuma okugoberera eggye ly'Abasuuli ng'ayogera nti mugende mulabe. Ne babagoberera okutuuka ku Yoludaani. Kale laba ekkubo lyonna nga lijjudde ebyambalo n'ebintu Abasuuli bye basudde nga banguwa. Ababaka ne bakomawo ne babuulira kabaka. Awo abantu ne bafuluma ne banyaga olusiisiro lw'Abasuuli. Awo ekigero ky'obutto obungi ne babutunda sekeri, n'ebigero ebya sayiri 2 sekeri, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Awo kabaka n'assaawo omwami gwe yeesigamanga ku mukono gwe okulabirira wankaaki. Abantu ne bamulinnyirira mu mulyango n'afa ng'omusajja wa Katonda bwe yagamba eyayogera kabaka bwe yaserengeta gy'ali. Awo ne kituukirira ng'omusajja wa Katonda bwe yagamba kabaka nti ebigero ebya sayiri 2 bya sekeri n'ekigero ky'obutto obulungi kya sekeri bwe kiriba bwe kityo mu mulyango gw'e Samaliya enkya bwe buliba nga kampegaano. Omwami oyo n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba nno Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu ekigambo ekyenkanidde awo kyandiyinzise okubaawo. N'ayogera nti laba olikiraba n'amaaso go naye toliryako. Ne kituukirira gy'ali bwe kityo, kubanga abantu bamulinnyiririra mu mulyango n'afa. Bassekabaka ekyokubiri essula 8. Era Erisa yali agambye omukazi gwe yazuukiriza omwana we ng'ayogera nti golokoka ogende ggwe n'ennyumba yo obeere yonna yonna gy'oliyinza okubeera.
Obanga Mukama ayise enjala, kale n'okugwa erigwira ku nsi emyaka 7. Awo omukazi n'agolokoka n'akola ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda, n'agenda n'ennyumba ye n'abeera mu nsi y'Abafirisuuti emyaka 7. Awo olwatuuka emyaka 7 bwe gyayitawo, omukazi n'akomawo ng'ava mu nsi y'Abafirisuuti, n'afuluma okukaabirira kabaka olw'ennyumba ye n'ekyalo kye. Awo kabaka yali ng'ayogera ne Gekazi omuddu w'omusajja wa Katonda, ng'agamba nti, nkwegayiridde mbuulira ebikulu byonna Erisa bye yakola. Awo olwatuuka bwe yali ng'abuulira kabaka bwe yazuukiza oyo yali afudde, laba omukazi gwe yazuukiriza omwana we n'akaabirira kabaka olw'ennyumba ye n'ekyalo kye. Gekazi n'ayogera nti, mukama wange ayi kabaka, ono ye mukazi nonno ye omwana we Erisa gwe yazuukiza. Awo kabaka bwe yabuuza omukazi n'amubuulira. Awo kabaka n'amuteekako omumbo owomu ng'ayogera nti mumuddize byonna ebyali ebibye n'ebibala byonna eby'ekyalo okuva ku lunaku lwe yaviiramu mu nsi okutuusa leero. Awo Erisa n'ajja e Damasiko, era Benikadadi kabaka w'e Busuuli yali ng'alwadde. Ne bamubuulira nti omusajja wa Katonda azze eno. Kabaka n'agamba Kazayeri nti, twala ekirabo mu mukono gwo ogende osisinkane omusajja wa Katonda, omubuulizeemu eri Mukama ng'oyogera nti, ndiwona endwadde eno. Awo Kazayeri n'agenda okumusisinkana, n'atwala ekirabo eky'omu buli kintu ekirungi eky'omu Damasiko ebyetikkibwa n'eŋŋamira 40, n'ajja n'ayimirira mu maaso ge n'ayogera nti, omwana wo Benikadadi kabaka w'e Busuuli antumye gy'oli ng'ayogera nti ndiwona endwadde eno. Erisa n'amugamba nti, genda omugambe nti tolirema kuwona, naye Mukama antegeezezza nga talirema kufa. N'amwekaliriza amaaso okutuusa ensonyi lwe zaamukwata. Omusajja wa Katonda n'akaaba amaziga. Awo Kazayeri n'ayogera nti, mukama wange akaabira ki? N'addamu nti, kubanga mmanyi obubi bw'olikola abaana ba Isirayiri. Ebigo byabwe olibyokya omuliro, n'abalenzi baabwe olibatta n'ekitala, era olitandagira abaana baabwe abato, era olibaaga abakazi baabwe abalina embuto. Awo Kazayeri n'ayogera nti, naye omuddu wo kye ki? Ye mbwa obubwa akole ekigambo ekyo ekikulu? Erisa n'addamu nti, mukama ntegeezezza nga ggwe oliba kabaka w'e Busuuli. Awo n'ava wali Erisa n'ajja eri mukama we n'amugamba nti, Erisa yakugambye ki? N'addamu nti, yambuulira nga tolirema kuwona. Awo olwatuuka enkya n'addira ekyokwebikka n'akinnyika mu mazzi n'akiteeka mu maaso ge n'okufa n'afa. Kazayeri n'afuga mu kifo kye. Awo mu mwaka ogwokutaano ogwa Yolamu mutabani wa Akabu kabaka wa Isirayiri, Yekosafaati nga ye kabaka wa Yuda mu biro ebyo, Yekolamu mutabani wa Yekosafaati kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yakamaze emyaka 32 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 8 mu Yerusaalemi. N'atambulira mu kkubo ly'abakabaka ba Isirayiri ng'ennyumba ya Akabu bwe yakolanga, kubanga yafumbirwa muwala wa Akabu, n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Naye Mukama teyayagala kuzikiriza Yuda ku lwa Dawudi omuddu we, nga bwe yamusuubiza okumuwa ettabaaza olw'abaana be emirembe gyonna. Ku mirembe gye Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda, ne beekolera kabaka. Awo Yolaamu n'asomoka n'agenda e Zayiri n'amagali ge gonna wamu naye, n'agolokoka kiro n'akuba Abaedomu abaamuzingiza n'abaami b'amagaali, abantu ne baddukira mu weema zaabwe. Awo Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda ne leero. Awo Libuna n'ajeema mu biro ebyo. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yolaamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Awo Yolaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Akaziya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka ogw'ekumi ogwa Yolaamu mutabani wa Akabu kabaka wa Isirayiri, Akaziya mutabani wa Yekolaamu kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yakamaze emyaka 22 bwe yatanula okufuga, n'afugira omwaka gumu mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Asaliya muwala wa Omuli kabaka wa Isirayiri. N'atambulira mu kkubo ly'ennyumba ya Akabu, n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'ennyumba ya Akabu bwe yakolanga, kubanga yali mukoddomi wa nnyumba ya Akabu. N'agenda ne Yolaamu mutabani wa Akabu okulwana ne Kazayeri kabaka w'e Busuuli e Lamosi Gireyaadi. Abasuuli ne bafumita Yolaamu ekiwundu. Awo kabaka
kabaka Yolaamu n'akomawo okuwonera Yezuleeri ebiwundu Abasuuli bye bamufumitira e Laama bwe yalwana ne Kazayeri kabaka w'e Busuuli. Akaziya mutabani wa Yekolaamu kabaka wa Yuda n'aserengeta okulumba Yolaamu mutabani wa Akabu e Yezuleeri kubanga alwadde. Bassekabaka ekyokubiri essula 9. Awo Erisa nnabbi n'ayita omu ku baana b'abannabbi n'amugamba nti weesibe ekimyu otwale eccupa eno ey'amafuta mu mukono gwo ogende e Lamosi Gireyaadi. Kale bw'olituukayo onoonyezanga eyo Yeeku mutabani wa Yekosafaati mutabani wa Nimusi, oyingire omugolokosi ave mu baganda be, omuyingize mu kisenge eky'omunda, olyoke oddire eccupa ey'amafuta ogafuke ku mutwe gwe, oyogere nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri, olyoke oggulewo oluggi odduke so tolwanga. Awo omulenzi nnabbi n'agenda e Lamosi Gireyaadi. Awo bwe yatuuka n'asanga abaami ab'omu ggye nga batudde, n'ayogera nti ndiko kye ntumiddwa gy'oli, ggwe omwami. Yeeku n'ayogera nti eri ani ku ffe ffenna? N'ayogera nti eri ggwe omwami. N'agolokoka n'ayingira mu nnyumba, n'afuka amafuta ku mutwe gwe, n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti nkufuseeko amafuta okuba kabaka w'abantu ba Mukama owa Isirayiri. Era olikuba ennyumba ya Akabu mukama wo, mpala n'eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu bange bannabbi n'omusaayi gw'abaddu bonna aba Mukama eri omukono gwa Yezeberi, kubanga ennyumba yonna eya Akabu erizikirira, era ndimalawo eri Akabu buli mwana wa bulenzi n'oyo asibiddwa n'oyo atasibiddwa mu Isirayiri. Era ndifuula ennyumba ya Akabu okuba ng'ennyumba ya Yerobowaamu mutabani wa Nebati, era ng'ennyumba ya Baasa mutabani wa Akiya. N'embwa ziririira Yezeberi mu musiri ogw'e Yezuleeri, so tewaliba wa kumuziika. N'aggulawo oluggi n'adduka. Awo Yeeku n'afuluma n'ajja eri abaddu ba mukama we. Ne waba amugamba nti mirembe, kiki ekireese gy'oli olusajja luno olulala? N'abagamba nti omusajja mumanyi n'ebigambo bye bwe bibadde. Ne boogera nti olimba, tubuulire nno. N'ayogera nti bw'ati bw'aŋŋambye nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Awo ne banguwa ne baddira buli muntu ekyambalo kye, ne bakyalira wansi we waggulu ku madaala, ne bafuuwa ekkondeere nga boogera nti Yeeku ye kabaka. Awo Yeeku mutabani wa Yekosafaati mutabani wa Nimusi ne yeekoobaana Yolaamu, era Yolaamu yali ng'akuuma Lamosi Gireyaadi, ye ne Isirayiri yenna olwa Kazayeri kabaka w'e Busuuli. Naye kabaka Yolaamu yali akomyewo okuwonera Yezuleeri ebiwundu Abasuuli bye baamufumita bwe yalwana ne Kazayeri kabaka w'e Busuuli. Awo Yeeku n'ayogera nti obanga bwe mwagala bwe mutyo, kale waleme okubaawo anaawona n'ava mu kibuga okugenda okukibuulira mu Yezuleeri. Awo Yeeku n'atambulira mu ggaali n'agenda e Yezuleeri, kubanga Yolaamu yali agalamiddeeyo, era Akaziya kabaka wa Yuda yali aserengese okulambula Yolaamu. Awo omukuumi yali ayimiridde ku kigo mu Yezuleeri, n'alengera ekibiina kya Yeeku ng'ajja ayogera nti ndabye ekibiina. Yolaamu n'ayogera nti ddira eyeebagala embalaasi otume okubasisinkana, oyogere nti mirembe. Awamu n'agenda nga yeebagadde embalaasi okumusisinkana, n'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera kabaka nti mirembe. Yeeku n'ayogera nti emirembe ogifaako ki? Kyukodde ennyuma wange. Omukuumi n'abulira ng'ayogera nti omubaka atuuse gye bali naye tadda. Awo n'atuma owookubiri nga yeebagadde embalaasi, n'atuuka gye bali n'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera kabaka nti mirembe. Yeeku n'addamu nti emirembe ogifaako ki? Kyukodde ennyuma wange. Omukuumi n'abulira ng'ayogera nti atuuse gye bali so tadda. Era entambula eringa ng'entambula ya Yeeku mutabani wa Nimusi, kubanga atambula ng'awulukuka. Yolaamu n'ayogera nti muteeketeeke, ne bateekateeka eggaali lye. Yolaamu kabaka wa Isirayiri ne Akaziya kabaka wa Yuda ne bafuluma, buli muntu mu ggaali lye, ne bafuluma okusisinkana Yeeku, ne bamusanga mu musiri gwa Nabosi mu Yezuleeri. Awo olwatuuka Yolaamu bwe yalaba Yeeku n'ayogera nti mirembe. Yeeku n'addamu nti mirembe ki? Obwenzi bwa nnyoko Yezeberi n'obulogo bwe nga bukyali bungi obwenkanidde awo. Yolaamu n'akyusa emikono gye n'adduka n'agamba Akaziya nti Akaziya, waliwo olukwe. Awo Yeeku n'anaanula omutego gwe n'amaanyi ge gonna, n'alasa Yolaamu wakati w'emikono gye, akasale ne kayitamu ne kagguka wali omutima.
n'agwira mu ggaali lye. Awo Yeeku n'agamba Bidukali omwami we nti, musitule omusuule mu musiri ogw'ekyalo kya Nabosi Omuyezuleeri, kubanga jjukira nze naawe bwe twebagala fembi nga tugoberera Akabu kitaawe. Mukama n'amuteekako omugugu guno nti mazima nalabye jjo omusaayi gwa Nabosi n'omusaayi gw'abaana be, bw'ayogera Mukama, era ndikusasulira mu musiri guno, bw'ayogera Mukama. Kale nno musitule omusuule mu musiri ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama. Naye Akaziya kabaka wa Yuda bwe yalaba kino, n'addukira mu kkubo ery'omu nnyumba ey'olusuku. Yeeku n'amugoberera n'ayogera nti, mumuttire mu ggaali naye. Ne bamuttira awaalinyirwa okugenda egguuli ekiriraanye Ibuleyamu. N'addukira e Megiddo n'afiira eyo. Abaddu be ne bamusitulira mu ggaali ne bamutwala e Yerusaalemi, ne bamuzikira mu ntaana ye wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Awo mu mwaka ogw'ekumi ogwa Yolamu mutabani wa Akabu, Akaziya n'atanula okufuga Yuda. Awo Yeeku bwe yatuuka e Yezuleeri, Yezeberi n'akiwulira, n'aziga amaaso ge, n'ayonja omutwe gwe, n'alingiza mu ddirisa. Awo Yeeku bwe yali ng'ayingira mu mulyango, n'ayogera nti, mirembe gwe Zimuli omusi wa mukama wo. N'ayimusa amaaso ge eri eddirisa n'ayogera nti, ani ali ku lwange? Ani? Abalaawe babiri oba basatu ne balingiza gy'ali. N'ayogera nti, mumusuule wansi. Awo ne bamusuula wansi. Omusaayi gwe ne gumansukirako ku kisenge ne ku mbalaasi, n'amulinyirira n'ebigere. Awo bwe yayingira n'alya n'anywa, n'ayogera nti, mulabirire nno omukazi ono eyakolimirwa mu muziike, kubanga mwana wa kabaka. Ne bagenda okumuziika, naye ne batasangawo ku ye wabula ekiwanga n'ebigere n'ebibatu by'emikono gye. Kyebava bakomawo ne bamubuulira, naye n'ayogera nti, kino kye kigambo kya Mukama kye yayogerera mu muddu we Eriya Omutisubi, ng'ayogera nti, embwa ziririira omubiri gwa Yezeberi mu musiri ogw'e Yezuleeri, n'omulambo gwa Yezeberi guliba ng'obusa ku ttale mu musiri ogw'e Yezuleeri. N'okwogera ne batayogera nti, ono ye Yezeberi. Bassekabaka ekyokubiri essula 10. Awo Akabu yalina batabani be 7 mu Samaliya. Yeeku n'awandiika ebbaluwa n'atumira Samaliya eri ababaka b'e Yezuleeri, be bakadde, n'eri abo abalera batabani ba Akabu, ng'ayogera nti, kale nno ebbaluwa eno nga kyejjetuuke gye muli, kubanga abaana ba mukama wammwe bali nammwe, era mulina amagaali n'embalaasi, era n'ekibuga ekiriko enkomera n'ebyokulwanyisa. Munoonye ku baana ba mukama wammwe asinga obulungi n'okusaana, mumuteeke ku ntebe ya kitaawe, mulwanirire ennyumba ya mukama wammwe. Naye ne batya nnyo ne boogera nti, laba, bakabaka abo ababiri tebaayimirira mu maaso ge. Kale ffe tunaayimirira tutya? Awo omukulu w'ab'omu nnyumba n'omukulu w'ekibuga era n'abakadde n'abo abaalera abaana ne batumira Yeeku nga boogera nti, tuli baddu bo era tunaakola byonna by'onootulagira. Tetujja kufuula muntu yenna kabaka, okola ng'ekinaaba ekirungi mu maaso go. Awo n'abawandiikira ebbaluwa omulundi ogwokubiri ng'ayogera nti, obanga muli ku lwange ne mukkiriza okuwulira eddoboozi lyange, mutwale emitwe gy'abasajja batabani ba mukama wammwe, mujje gye ndi e Yezuleeri enkya bwe buliba ng'akampegaano. Awo batabani ba kabaka abantu 7 balina abakulu b'ekibuga abaababeera. Awo olwatuuka ebbaluwa bwe yatuuka gye bali, ne batwala batabani ba kabaka ne babatta. Abantu 7 ne bateeka emitwe gyabwe mu bisero ne bagimuweereza e Yezuleeri. Omubaka n'ajja n'amubuulira nti, baleese emitwe gy'abatabani ba kabaka. N'ayogera nti, mugituume entuumu 2 awayingirirwa mu wankaaki okutuusa enkya. Awo olwatuuka enkya n'afuluma n'ayimirira n'agamba abantu bonna nti, mmwe muli batuukirivu. Laba, neekobaana mukama wange ne mutta, naye ani asse bano bonna? Mutegeere nno nga ku kigambo kya Mukama tekuliggwa wansi na kimu Mukama kye yayogera ku nnyumba ya Akabu, kubanga Mukama akoze ekyo kye yayogerera mu muddu we Eriya. Bw'atyo Yeeku n'akuba n'abo abaasigala ku nnyumba ya Akabu mu Yezuleeri n'abakulu be bonna ne baganzi be ne bakabona be okutuusa lw'ataamulekerawo n'omu eyasigala. Awo n'agolokoka n'agenda n'ajja e Samaliya. Awo bwe yali ali mu kkubo ku nnyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga,
ey'abasumba. Yeeku n'asanga baganda ba Akaziya kabaka wa Yuda n'ayogera nti mwe muli baani? Ne bamugamba nti tuli baganda ba Akaziya era tuserengeta okulamusa abaana ba kabaka n'abaana ba Namasole. N'ayogera nti mubakwate nga balamu. Ne babakwata nga balamu ne babattira ku bunnya obw'ennyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga abasajja 42 so teyafissaawo n'omu ku bo. Awo bwe yavaayo n'asanga Yekonadabu mutabani wa Lekabu ng'ajja okumusisinkana. N'amulamusa n'amugamba nti omutima gwo mulungi ng'omutima gwange bwe guli eri omutima gwo. Yekonadabu n'addamu nti mulungi, obanga mulungi mba omukono gwo. N'amuwa omukono gwe n'amulinyisa gy'ali mu ggaali. N'ayogera nti jangu tugende ffembi olabe obuggya bwange olwa Mukama. Awo ne bamulinyisa mu ggaali lye. Awo bwe yatuuka e Samaliya n'atta bonna abaasigalira Akabu mu Samaliya okutuusa lwe yamuzikiriza ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yagamba Eriya. Awo Yeeku n'akuŋŋaanya abantu bonna n'abagamba nti Akabu yaweerezanga Baali katono naye Yeeku anaamuweereza nnyo. Kale nno muyite gye ndi bannabbi bonna aba Baali abamusinza bonna ne bakabona be bonna walemu okubulawo n'omu, kubanga nina ssaddaaka enkulu gye naaweereza Baali. Buli alibulawo taliba mulamu. Naye Yeeku yakola bw'atyo ng'asala lukwe alyoka azikirize abasinza Baali. Awo Yeeku n'ayogera nti mutukuze okukuŋŋaana okutukuvu eri Baali, ne bakulangirira. Awo Yeeku n'atuma okubunya Isirayiri yonna. Abasinza Baali bonna ne bajja n'okusigala n'etasigala muntu atajja. Ne bajja mu nnyumba ya Baali. Ennyumba ya Baali n'ejjula okuva ku mulyango okutuuka ku buziizi. Awo n'agamba omukulu w'ennyumba eyambalirwamu nti fulumya ebyambalo eri bonna abasinza Baali, n'afulumya ebyambalo eri bo. Yeeku ne Yekonadabu mutabani wa Lekabu ne bayingira mu nnyumba ya Baali. N'agamba abasinza Baali nti munoonye mulabe muleme okuba muno nammwe ku baddu ba Mukama wabula abasinza Baali bokka. Awo ne bayingira okuwaayo ssaddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa. Era Yeeku yali ataddewo abasajja 80 ebweru ng'ayogera nti ku basajja be nnaaleeta mu mikono gyammwe bwe kunaabulako n'omu amuta obulamu bwe bunaaba mu kifo ky'obulamu bw'oyo. Awo olwatuuka bwe yamala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Yeeku n'agamba abambowa n'abami nti muyingire mubatte waleme okufuluma n'omu. Ne babatta n'obwogi bw'ekitala. Awo abambowa n'abami ne babasuula ebweru ne bagenda mu kibuga eky'essabo lya Baali. Awo ne bajja empagi ezaali mu nnyumba ya Baali ne bazookya. Ne bamenyamenya empagi ya Baali, ne bamenyamenya essabo lya Baali, ne balifuula ekiyiggo ne leero. Bw'atyo Yeeku bwe yazikiriza Baali okumumalawo mu Isirayiri. Era naye Yeeku teyaleka kugoberera bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati byeyononesa Isirayiri, ennyana eza zaabu ezaali mu Beseri n'ezaali mu Ddaani. Mukama n'agamba Yeeku nti kubanga okoze bulungi ng'otuukiriza ebiri mu maaso gange ebirungi, n'okola ennyumba ya Akabu nga byonna bwe biri ebyali mu mutima gwange, batabani bo bannakana kye baliva batuula ku ntebe ya Isirayiri. Naye Yeeku n'atasaayo mwoyo okutambulira mu mateeka ga Mukama Katonda wa Isirayiri n'omutima gwe gwonna, teyava mu bibi bya Yerobowaamu bye yeyononesa Isirayiri. Mu biro ebyo Mukama n'atanula okukendeeza Isirayiri. Kazayeri n'abakubira mu nsalo zonna eza Isirayiri okuva ku Yoludaani ebuvanjuba, ensi yonna eya Gireyaadi, Abagadi n'Abalewubeeni n'Abamanase, okuva ku Aloweri ekiriraanye ekiwonvu kya Alunoni, Gireyaadi ne Basani. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yeeku ne byonna bye yakola n'amaanyi ge gonna tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yeeku ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu Samaliya. Yekoyakazi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era ebiro Yeeku bye yafugira Isirayiri mu Samaliya byali emyaka 28.